Amanya n'eddoboozi la Shida Dada ab'enzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe bannange emikwano muli mutya muli mu mbeera ki olunaku olwaleero tuzze ne munnaffe alaajana olwa maama we omukola ebintu omukolimira omuloga okumusiraanya okulaba nga tafuna musajja yenna ku nsi bw'aba amufunye aggwere mu ttaka. Bannange mikwano abaana basharinga vidiyo zaffe abakometinga bambi temujjooko buli alaba message eno buli alaba nga tonnaba kugira wonna sooka okometinge mukwano wuliriza ebbaluwa tokometinge kuba buli wokometinga eyo komenti ekola kikulu nnyo. Bannange mikwano tulina Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi yitayo olabe ng'asobola okujjanjaba ku bbeeyi ey'okuteesa naawe ali eyo ng'olina figa etategerekeka bulungi osobola omutuukirira n'akujjanjaba ku bbeeyi ey'okuteesa. Okay, kati gende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero atuuyeyo munnaffe agamba atya. Kulamusiza Madamu Rashida, amannya kangerekereze mukwano onansonyiwa. Munne nnyina obuzibu bwe njagala onnyambeko. Nze mukwano siina we ntuula. Buli musajja anjagalako afa. Ku kyalo kw'embeera nakafiirwako abasajja babiri. Ne ku kyalo nalina ekirala kwe nali mbeera nako kwafaako omusajja omu, omulala yali azze nga tabeerako naye yafa. Munnange mukwano abantu b'oku kyalo tebakimanyi nti ndiko ekizibu. Naye nze gwe baakikola maama we gwe yakikola nkimanyi ate saasooka kimanyirawo. Mukwano byaliwo ebiti. Nze maama wange mu famire mwali kati si mwe yanzaala. Naye nga mwe nkulidde wakuba nkulidde mu mbeera enzibu ennyo. Maama wange oy'okubeera nga nvuma buli kadde ng'abeera ampisaamu amaaso ng'annangira obusiru bwa kitange. Maama wange nagezaako mugamba ne mugamba maama ntwale ewa taata njagala mmulabako. We mugamba ekikwatagana ne taata maama atabuka nannyombesa naŋŋamba kitange musiru nange natwala obusiru bwe. Munnange mukwano nze ndi muntu ataasoma kyenasoma ekigenze wala wabula mukama yannyamba nayiga eby'omutwe we namala okuva ewaka n'enzija eno nduka ebibbo n'okutunda emikeeka egyo. Munnange mukwano nze mmanyi obuzibu buva ku maama wange gwe ndowooza nti yayagala okutuuka okunzita kubanga yakiŋŋambanga naŋŋamba gwe nja kwettira ate era ojja kubonaabona mu nsi eno. Munnange mukwano we ndowooleza ebintu ebyo nti biva ku maama naali enkuze nga nnyina emyaka 15. Maama yantuma ebweru w'ekikomera ogenda ogula butto. We yantuma waliwo mukwano gwange omulenzi kituufu nali simwagala kubanga ebyabasajja nali sibimanyi. Nansanga ne tunyumya naŋŋamba oli mu mbeera ki twanyumiza ddala ne ndwayoko. Maama yajja nannonako mu kujja okunnona nansanga n'omulenzi nga tujja tutambula mpola tuli mu kunyumya. Maama yanvuma nannangira naŋŋamba nkomye ku oyo sigenda kuddamu kubeera na musajja yenna n'abeerawo mu nsi. Oyo kye kigenda obba ekyokulabirako ne bonna be nnaafuna bajja kuba bwe batyo. Munnange mukwano nakulira mu mbeera enzibu ennyo nga ntya okukola ensobi kubanga nga buli wenkola ensobi maama abeera mu kunvuma. Naye nga maama yanzaala sigamba nti si yanzaala ng'abeera mu kunnangira obusiru bwabe waffe obutumbaavu obutaba na magezi. Kyova olaba ne kitange ajja kubonaabona ensi eno agimaleko nange omwana we ngenda mmugoberera. Yakola ensobi okuzaala mu famire eyo teyategeera nti tebategeera teyategeera nti baavu we batyo nga we bali. Nalowooza maama asaaga ne ndowooza ebigambo bya maama tebisobola
siina kyenkoze. Nakula ntegeera Katonda nga ngamba Mukama siina kyenkoze maama okumpuma n'ogattako okunnangira ebigambo ebyo byonna. Munnange mukwano, ebintu byatuukirira byonna. Era wenjogerera kati nze siina musajja njagalako n'atafa. N'oyo omulenzi yennyini maama wange yamala n'amutta. Ekyalo kwe nasooka kwafaako omulenzi omulala yali azze kukyalako obukyazi nankwana naye n'akutuka n'afa. Munnange mukwano, obuzibu omuntu we muwa obudde ne ngamba twogereko oba ne tubaako we tutuuse ekizibu ekyo kibeererawo. Naye ng'omuntu w'aba nkwanye ne sitamuwa budde tekirina kye kiba. Ndi mu mbeera enzibu nnyo ey'okubanga ntya okwongera okutta omusajja omulala, kubanga ekyo kyonna kikakasa buli musajja wankwana maama alina okumanya era n'amutta. Munnange mukwano, kwe kujja gy'oli ompe ku magezi. Nkoze ntya? Nange nfuna omusajja. Nagezaako okutwala ebbaluwa yange ewa mulongo Babirye Saala, teyagisoma wabula yannengera n'aŋŋamba oyo sijja mmukolako, talina bisaanyizo. Nali sikiwulirangako. Bandagirira ewa mulongo nga manyi yagenda okumponya naye kyagaana. Nsaba ompe ku magezi mukwano, nsaba mumpe ku magezi nange nfune ku ssanyu, nange mbeereko n'omusajja neeyagale. Kati wano wendi neewogomya obwewogomi wakubanduka ebibbo n'emikeeka naye siina kyenfunako, naye olw'okubanga bampa ekyokulya neew'okwebaka nengumiraawo, naye nabo babeera mu kumbonyabonya mu kunvuma embeera gye nagwiramu ewaka. Mukwano ngikooye, nkooye embeera maama gye yampisaamu. Njagala we kiba kisoboka ontuukirireko wendi twogere mukwano, kubanga embeera ngikooye eno. Kubanga weri wengezaako okukubira ku maama mubuuzeeko mugaye maama bwekiti ne weekiti, we maama dde nfunyemu akabembereza ne wendi bangobawo ne baŋŋamba yumuka enkyokeera osiba ebintu byogende. Sikyagala kukubira ku maama kubanga maama buli we mukubira nfuna ebizibu eby'enjawulo. Simanyi lwaki neebuuza maama namukola ki, ne wengezaako okutuma baganda bange maama tayagala bawuliriza ate nabo tebanjagala, kubanga muganda wange anzirako namugamba naŋŋamba ggwe oli mwana wa kibi, olina ebisiraani. Maama waffe watugamba tetukwesembereza, ojja tosiiga ebisiraani n'obwavu bw'abeewammwe. Yeyo embeera mukwano mwendi, nsaba onnyambe. Nasanyuka ng'okinkoledde n'onkubirako oba nojja nonkyalirako nenfuna essanyu nenfuna emirembe. Osanga nange naatuukako nenfuna ku ssanyu, nenfunako ebintu byange nga nfunako ku ssente eziwera ku bintu byenkola. Naabeerako nenfuna omusajja mu nsi nasobola okunnyamba, naazaalako ku mwana. Naabeerako awo nga seeraliikirira nti omusajja wa bendi agenda kufa. Naye mukwano embeera gye ndimu etiisa. Ndi mu kutya okw'amaanyi. Ndi muwala omulungi atali nti nno ndi mubi. Ndi muwala omulungi buli omu gwe yeegombesa. Ndi muwala buli kimu akiina, naye buli musajja anjagalako alina okufa. Allahu akbar. Bannange ebbaluwa yeeyo. Oyo maama we yayagala omwana wa Bonebone Mwasi. Maama we eyakera enkya n'amuzaala n'amusindika yayagala Bonebone. Naye kiki? Mukama tutaase naye embeera ekaaye. Nze kulwange ndowooza nti maama oba lwa bwavu bwe yalina bwe mukozeseeyo nine oba bwavu oba ngambe nti ki ebyensi we bityo. Assalamu alaikum. Sina kyakwongerako.